okola kyattendo nnyo buli wewekumira ku Bukedde TV. Bukedde TV twasalawo kutusaako ekibuga kyo mu program ono e Kampala. Simon Maseruka gemanya gange okugikutuusaako. Olunaku olwaleero tuli mu kibuga wakati. Abasuubuzi wiiki eno beekalakaasizza bagaddewo amaduuka gaabwe olw'ebbeeyi y'ebintu eyeekanamye. Enguudo nkalu, amaduuka magale, abasuubuzi beekyaye. Ffe tusazeewo twogerezeganye nabo tulabe lwaki beekyaye. Gange nze naitwe Jamiru. Okolera side? Kolera ku Nabugabo Road. Lwaki edduuka olisibye? Edduuka ndisibye naye tukubadde kwagala kwange nze nga munansi nkirabye kale kituufu okusya naye nga mbadde sikyagadde lwa nsonga mbadde nsaba nze bannange bandigumiikirizako kubanga tuli mu budde obubi. Turumugenda kuzayo abaana ku masomero bamu tuyina enfuna entono nnyo kitukaatirizako nnyo ffe abamu turi mu kwerumya okusinziira ku budde obutirimu ku ggwanga lyaffe lye tutambuliramu mu biseera bino. Turi mu biseera bizibu nnyo, abaana bari waka bagenda kusoma, amubaze wage twandibadde nga tuyiiya balina okudda ku ssomero nga tubayiiyiza tusiibye tutukoze olwaleero naye nga nze mbadde nsaba ku lwa bannange twandibadde nga tugumiikirizako netuva mu bino ebiseera ebibi nnyo ebizibu nnyo eby'abaana okudda kusoma. Ebiseera twakava mu nnaku nkulu, nnaku lwali lumu abantu basalawo ne boonoona ssente naye nga kyandibadde kirungi okusinzira. Mbadde nsaba ku lwa bannange bagumiikirizeko tubadde tusooke tuve mu biseera bino ebibi ebya school fees. Twandikirabye oluvannyuma nnyo ng'ebyo biweddeko mukama wange. Tutujja kugulawo Bob Edward. Tujja kugulawo gavumenti eveeyo ebeeko kyekolako. Olaba gavumenti yandikoze ki? Yalivudde nnyo nevaako kyetukolerako ku bino eby'emisolo byola bino bye tujjako ssente nnyingi. Weyabbaye naffe tona bwe tufunamu. Eveeyo mangu. Tugamba ngu twagaddeyo ku lwa mirembe nedda bitunyigiriza naffe. Y'ensonga ye twagaliddeko. Naye ekirabeko ngu nangu biraffe kola ki bitunyiga. Kakati bampita Yasini Nsobya nkolera mu kikubo wano. Lwaki mwekalakaasizza? Okwekalakaasa kuno nga olaba banka naddala okusingira ddala abasuubuzi banka bagamba mbu percentage gyerinyisa enkya n'eggulo percentage eyo ekosa abasuubuzi mu mabanka. Era bwe twali mu meeting ewa Kasiita bagamba nti abantu kiringa kikyoboka ba withdrawing esente zaabwe zibakole ki basooke bazigye okutandika n'olwokubiri ne Mande balabe banka lwaki tese sente. Omu nawe ekiteeso n'agamba nti bagenze ewa Governor wa Bank of Uganda n'abagamba mbu ye tasobola ku interviewinga banka kyokka nga gwe mulimu gwe. Okitegeera ekintu ekyo kati ne tubeeraawo ne tuwa ekiteeso ne bagamba nti oba manager ogundi ambassador Governor wa banka tasobodde ku interviewinga banka zaatwala mu Uganda lwaki percentage ebeera erinnya kuba bwe yatandika ku 35 n'erinnya 45 paka ne buno obubiina bwonna obwa wansi kati olwaleero nyina akabiina kendi naye batusala 10%. Ezo sente ziba nnyingi ku sente ezange ze mba nkoleredde bannaye abatuuze bo era abasuubuzi kino bakiyige abakyali abato n'abajja obuzi nti bagenderere ku saving gye basavinga mu mabanka n'okusinga ddala ne ku percentage kuba percentage abantu tebabitegeera naye nga baba bafiirwa. Ogenda okuwithdrawinga sente bakusala sente nnyingi n'ogamba ye ate ezo lwaki basala nnyingi bwe zityo. So abasuubuzi bagenderere percent nga bwe babimanyi era bwe babankinga. Amanya gange nze Katende Hamza omusajja awagira Manchester United. Mu mbeera eno ebaddeyo obuzibu okubalingisa rent kulinnya buli kimu gwebadde omala kooti? Nze ndi wakaduuka Katini era nkolera mu Giant Arcade. Twalire tugenda kwekalakaasako ku kigambo kya rent. So bwe twawulidde omulanga gwa Kasiita naffe twagwenyigiddemu nnyo okulaba ababagagga bennyini bawa ssente nnyingi banka n'okujja okunyigiriza ffe ababa rentingako mu bizimbe byabwe. Kyobolaba
naffe twenyigidde mu kwekalakaasa kuno. Oyinza otuwaako ekifaananyi kati n'engeri gye musasulamu renti wammwe ku kizimbe kyo? Ku renti ku kizimbe kyange omwezi gugenda nga munaatera otuuka mu mwezi muyina okuba nga musasudde ssente zonna, kuba kakati nze ninako mami wange asasula $3,000,000 ku dduuka lye buli mwezi. Alina abaana bangi bawerera, alina abali ku yunivasite, kakati naye talina wakibaza. Kakati awo kyekintu ekitunyigiriza ennyo era tusaba gavumenti erabe mu nsonga z'abantu. Badde ngamba embeera eriwo ekosezza abantu abeewola ssente mu banka, naye nga nze ku lwange omuntu agenda mu banka neyewola ssente ne bakkaanya ne banka nemuteekeramu interest ne bakkaanya ne bakola agreement. Kati siraba lwaki omuntu osiba edduuka lyo nga gwe wagenda n'okkaanya ne gavumenti n'ekuwola. Kakati ekintu kino kikosezzaamu ffe abalina bizinesi zaffe nga tetwewolanga mu banka. Zinali badde ngamba abantu bali badde bagenda ku banka kwennyini ne beekalakaasa ne batakosa ffe abatayina mabanja gonna mu banka. Kale n'olwekyo omuntu oba ogenda kwewola sooka olabe esente zengenda okwewola mu banka naazisobola oba sizisobola. Osanga oli n'agamba bagenda ne bagamba mbu ojja kutuyinza okwongeramu interest nga tomanyi oba netuzikendeza nga tomanyi. Kati gwe kikuggisaayo ssente ezo nga bamaze okubuulira lwaki. Ate ebintu bwe bimala ssente bwe zimala okuvaako n'olanga ebbanja lyeyongedde ate ne weekalakaasa. Kati mbadde mbagamba n'abayowola ssente mu banka baaligenze ku banka kwennyini ne beekalakaasa ne balekera ffe eddembe lyaffe ne tuggulawo amaduuka agaffe kubanga ffe banka tekola ki tetubanja. Amanya nze Sempala Joseph. Nze nkolera awo kwa Arcade awo Semba kya Arcade naye nkiseera kino nsibe okujjako nze nsibe olw'ensonga nti waliwo engeri y'okwekalakaasa ey'ekimpoze nga amaduuka gasibwawo, tewali akosa muntu, tewali alwana na basirikale oba baki. Obuzibu buva ku banka naye kati banka zino nze ku lwange nandigambye nti abantu ffenna twewola mu banka naye banka ezo bandibadde batuula wamu ne bakama bafa batutwala bakasiita ne baseyalinga gye bagaa nti baagala amagoba mangi ne gabanga gakendeera nituba nga tukola emirimu gyaffe. Weero nabo kibakwatako mu ngeri emu oba endala kuba kati Land Road babeera nga bamwongeza lenti bwe baba nga bamwongeza interest nga yewola ssente mu banka wadde aba teyewolayo direct ne zino ssente zababeera bamwongeza mu lenti era kiba kimukutteko. Okay, gavumenti yali badde etuyamba neraba aba banka neteesa nabo nabeera nga batuleerawo enkola ennungamu esobola okuba nga etuyamba. Amanya gange nze Sauda. Okola ki mu nzize kusuubula naye nyigirizibwa olw'okuba nti transport gwenkozeseza gye nvudde bale simanyi mbeera eri mu kibuga. Ego olaba kyekyanibadde kikolebwawo okulaba nga mbeera etereera. Embeera okutereera gavumenti erina otugondezaamu kubeera nti embeera etereera kubanga buli kintu kyonna kirinyolwa kuba nti gavumenti omusolo kuba nange ndi musuubuzi. Nsuubula sukaali, sabbuuni bwe bityo. Gavumenti singa eba ekakanyizaamu ku musolo tusanga twandibadde tufunawo ku change. Kati gwe mu mbeera eno badde omalanga kooti. Era munnange batugamba buli omu aseere kyalina kye tulina okukola. Olina okuseera ky'olina n'olyoka ofuna ky'oyagala. Nange bwe mbijja eno ku buseere ngina ne mbaseera ndyoka nfuna kye njagala. Kampala nze sikutendera abaana bagenzi mu maaso. Omukulu n'omuto abakyala n'abaami tewali kulera ngalo ssebo bonna bakeera kukazana.
Amanya gange nze Senemba William. Yogigenda gitya? Bimubwe gityo minafu olwaleero nti tetwakoze olw'ensonga lw'okugala amaduuka. Kyova olabanga anti tuzi wano okugulawo kakatonotono tufuneyo ekyokulya. Bukivu kiva ku lenti. Bagaga batuongeza buli bongeza omugagga. Manya nti naffe abali eno wansi balakola ki? Batuongeza. Kakati naffe abagage batusaze okugala amaduuka. Batugamye okugala amaduuka agaabo. Naffe ntugalawo era tuli ku mbalaza wano kwe tutudde. Lenti era ekuyisa bubi okusinziira ku nfunayo gy'ofuna. Manya buli waba nga tokola omugagga yaba ayagala ki? Yaba ayagala ssente. Ye tojja kumumbuulira ebyo. Kakati buli waba bongeze eri ssente zibeewola bazibigika baani fe abeeno wansi. Kati n'olw'ensonga eyo twakirizanya n'egguni kye yatukoze okusalawo okwekalakaasa naffe tulanga tuli ku mbalaza kuno. Olaba kye kyandibadde kikolebwa okulaba ng'embeera eno teddamu kubeerawo? Embeera kyalibadde kikolebwa banka kukendeereza ku bagagga bali abeewola ku ssente nnyingi ekibakayanya. Oli ateewoze temumunyigiririzaamu olwaleero? Anti ateewoze manya agendya mu beewoze lwa nsonga nti ebintu byajja okugula biva ku ki? Kuba kole yeewola yaleeta ebintu ebingi. Oba weewoze oba teweewoze onoogendera ku ki? Era kyova olaba nti gavumenti yeba etukulembera yetusalirawo ki ekyokukola. Naffe katugendera ku bagagga kiba tusalirawo kitugenderako. Kampala nze sikutendera abaana bagenze mu maaso. Omukulu n'omuto abakyala n'abaami tewali kulera ngalo ssebo bonna bakeera kukazana. Amannya agange nze mukyala Nabakyo Margaret Nalongo nga nsula Kanyanya. Wano ewenkolera edduuka baliyita Bugerere Traders tutunda stationery n'ebintu ebirala nga bwe mubiraba ebya keeki bina tubitunda. Bannammwe bagaddewo mwe muguddewo. Ffe bassebo embeera etunyigiriza naye ekituguzzaawo tulina ensonga bweti nti ffe abantu ba wansi batunyigiriza ate bo bannaffe abali waggulu bo ne batakola ki? Bo ne batanyigirizibwa. Senga ekintu kino kibeerawo nti kwekalakaasa kyetwekalakasizza ebbeeyi eri waggulu twagala kukola ki? Tusalirako ku miwendo. Bo bannaffe bali abali waggulu eri bwe batuula nga bwe twekalakasiza ne basalirako ku miwendo ate ffe abantu ba wansi tebatusalirako. Bagamba rent eri waggulu, yes eri waggulu. Naye kaakati bo batuuka kunzikiriziganya nti tusiza rent ebeere wansi. Ate ffe tebajja kutubuulira nti bannange rent eri ki? Wansi. Twakiriziganyiza rent tugisaze. Era already tusigalirayo ku bbeeyi eyo gye tubadde tuwa tusasula edduuka $3,000,000 era tusiga tusasula $1,000,000 meka kyokka nga twekalakasiza. Bo bannaffe abawaggulu bo nga baba bulungi nga bafunamu kyokka ffe abeeno aba wansi ne tunyigirizibwa. Kati naffe ne tubuuza kati twekalakasiza rent egenda kutuuka nga lumu sente bazaagala. Tewali gamba nti twakoze eki? Twekalakasiza. So bano bannaffe be twekalakasiza nabo baba bekalakasiza abagagga era abali waggulu kakiiko. Bo wano gavumenti bwe balabamu ffe tebakola ki? Tebatulabamu gamba nti kati kangende ku dduuka Bugerere mubadde muwa $3,000,000 omwezi kati twatuuse ku nzigiriziganye tugenda kuwa $1,000,000 mugenda kuwa $1,000,000 meka? 2. Era olwo tusigalirayo ku minisitule zaffe meka? Kati nembuuza okwekalakaasa ffe tufuniramu wa? Kati kyetwavudde ffe tusalawo tugulewo kubanga nga lumu baagala ssente zaabwe. $1,000,000 oba meka? 3 ze tuwa omwezi. Tebagenda tugamba nti mwe Bugerere bannange tuffe kati bwe twatudde kakiiko gavumenti yakkiriza rent ne twamusazeeko kakati omwezi guno nga lumu oleete $1,000,000 meka? Olwadde tusigalirayo ku ssente zaffe bukya twekalakaasa tewali kyali kikyuseeko. Tewakyali kikusobola bw'okkiriza Yesu ayinza okuleeta obutwa n'ayagala obuku wakati oyo singa bamuwadde mukago ogukuleetera owulira gy'atudde Yesu gy'atudde naye manye yakomere
Nana, enough to set. Yeah. Now, yo.